bwetwogera kati ensonga ate zifuukirira ddala enzibu. Waliwo omuwagizi wa mukulu wa NRM bwe yagenze ne yeekumako omuliro ku mulyango gwa Paalamenti, era ono abadde agamba nti omukulu mwami Yosayite Buhabulwa tabafuddeeko, tabaagadde, tabaaniriza, era mbu bye baasuubira munnange si bye babifunye. Bw'atyo n'avaayo n'agenda ne yeekumako omuliro wano ku Paalamenti y'eggwanga. Kitulwakawa, kituwaaki? Bibuuzo bingi naye ansa ntono. Kyagala neegatteko ate tugendeko ku Paalamenti tulabe omukulu ono kiki ekyamuviiriddeko, naba n'ensonga baziraba oba waliwo obuzibu obw'enjawulo, kubanga ffe tubadde tumanyi nti bo bano ensonga tebaziraba. N'ate omuntu okuvaayo n'agenda neyeekuma omuliro mu maaso ga Paalamenti kiraga ekintu ekirala era kiwa ekifaananyi ekirala ennyo. Nga muganda wange, mukwano gwange, bino byonna bibadde ku Paalamenti mu kaseera ng'ate ne babadde bawamba abantu baffe okuva ku kitebe, nga babawamba nga babatwala mu kanso Nalukoola ne banne nga babaggyako ebipapula byabwe, ate munnange eri bibadde biralamuko, naye nga ge mawulire ge njagadde okubawa era beebo bwennyini b'omanyi abazzeeyo abantu ab'enjawulo nti omukulu avuddeyo neyeekuma omuliro ku Paalamenti y'eggwanga. Ebibuuzo bingi naye tulinze abakulu batuwe ansa, kubanga kino kiraga kintu kirala nnyo. Senior officers were raided because I didn't know that they were raided. No, I didn't know. Actually, I didn't know because I'm not there to hear whatever happens. I was only very disappointed when I saw my old men from Teso, and I'm going to follow those old men paraded in new offices. Why would an old man? Is that the place that gives out money for compensation? Compensation is given from Parliament. We are not going to allow this. You will not do this in Teso. Okay. Omuwulidde oyo nno tali yekka, alina mwoyo w'obusiru gwali mu kutembeeta, alina mwoyo w'obusiru amutudde ku jjoba, amwetembye ku jjoba, gwali mu kutembeeta. Bw'oba obadde olowooza nti mwoyo w'obusiru atuula ku jjoba lya Jeno Bigodo yekka, nakugamba gwe buli gwolaba wagira NRM, buli akolera NRM tali yekka, aliko mwoyo w'obusiru oyo abatuula ku jjoba. Kakati wuliriza Nakyalo akugambye bulungi ekya security forces oba state eno oba state bandits abasalako ekitebe kya NUP ne bakirumba ne bamenya ne bayingira ne munda, teyabategeerako era teyakimanyako. Kyokka that same day yasobola okutegeera nti eriyo abakadde ku lunaku olwo lwennyini abaagenda ne basisinkana His Excellency Kyagulanyi, abakadde okuva e Teso ne bagenda ne basisinkana His Excellency Kyagulanyi, era bamala omusisinkana okumulaba bafuluma bati nga bayingidde costa yaabwe ne babayola ne babatwala paka ewandegeya, babata ku ssaawa 2 ez'ekiro. Abo yasobola okubategeera. These two events za happening all the same day. Ekitebe kya NUP kyasalwako ku lunaku olwo lwennyini abakadde abo lwe baali bazze ku kitebe okulaba His Excellency Kyagulanyi. Olabye mwoyo w'obusiru bwakola. Kati kino ekyokulumba ekitebe teyasobola kukitegeera era teyakiraba, wabula yasobola okulaba eky'abaana abakadde. Lwaki obwongo buddukidde nnyo ku kino eky'abakadde? Cause bafiiringa ashamed. Jukira bulijjo bazze bakugamba nti NUP kabinja k'abawuliganizi bavubuka, abakadde era bakeesamba tebakeetaagirako ddala. Kyova olaba deep in the villages babadde balina propaganda gwe batambuza nti kana akabinja k'abavubuka kagenda basanjaga, bano bayaaye bayaga, banywi banjaga, beenoonyeza byabwe. Ne kati w'otuuka ku extent nti abakadde bano basobola okutindigga olugendo, twogera ku bakadde abali mu myaka nga yalimu emyaka emitono yali mu 65. Twogera ku bakadde abali approximately mu myaka 70 years, wakati wa 65 to 70 years. Kitegeeza baaliwo nga gavumenti ya Museveni enejja, era bacontributinga era ebyabwe ebimu byayonoonebwa, byabbiwa, byatwalibwa. Ne bwe kiba nti olwaleero after 40 years
abakadde bano bakirabye nti bano abasajja be bayambako okuleeta mu buyinza babakotogera baganya okuba compensate nga baganya obbadizaawo ebyabwe ne basalawo baddukire ene w'omuvubuka omuto myaka 43. Kino kyabadde kirabisa bano ng'ogyeko ekyo n'ekyokubiri okwata abakadde bano ne babasiba nga babajja ku kitebe kya NUP. Ekyo nakyo kyayongedde okubalabisa. Kyova olaba olwaleero agambye hey, how comes abakadde baffe abakadde bange my elders from Teso. Whose elders? Okwo kwabaddeko jjajjaawo, kwabaddeko kojjaawo, kwabaddeko ssengaawo. Oba gwe wakeera ku makya ne bakuzaala nti oli Muteeso, watwala obuvunaanyizibwa bw'Abateeso bonna nti olina obbategeerera. Ke kano kekugambye that these people have to pretend as if they are gods, they are small gods to the Ugandans. Without them Ugandans cannot survive. Tolina mwana wa nnyoko gw'ogenda kutegeerera. Okiwuliriza? Bano bantu bakulu balina abaana, balina families. For the past 40 years mbanga muganya okubaako ne kye mubakolera. Kakati babakooye temukyalina kye muzza, temukyalina kye mugenda kubayamba, so they are looking somewhere else. That's His Excellency Kyagulanyi. Anita Amongo leka kwewanika waggulu, leka amabbabbanyi galeme kusukka gwengani era ogenda kukola ki? Anti bino byemwamanyira ne mudda mu bakadde ne mubatisa mugamba kakati nze olaba abantu obuvunaanyizibwa ndi wano nja bakyukirira Abateeso ebizibu byammwe byonna nja biba from Teso. And I'm going to follow those old men paraded in new offices. Why would an old man? Is that the place that gives out money for compensation? Compensation is given from Parliament. We are not going to allow this. You will not do this in Teso. Okay. Omuwulidde. Oyo nno tali yekka. Alina mwoyo w'obusiru gwali mu kutembeeta. Alina mwoyo w'obusiru amutudde ku jjoba. Amwetembye ku jjoba gwali mu kutembeeta. Gw'oba obadde olowooza nti mwoyo w'obusiru atuula ku jjoba lya Jeno Bigodo yekka. Nakugamba gwe buli gwolaba wagira NRM, buli akolera NRM tali yekka. Aliko mwoyo w'obusiru oyo abatuula ku jjoba. Kati buliriza Nakyalo akugambye bulungi ekya security forces oba state eno oba state bandits abasalako ekitebe kya NUP ne bakirumba ne bamenya ne bayingira ne munda teyabategeerako era teyakimanyako. Kyokka that same day yasobola okutegeera nti eriyo abakadde ku lunaku olwo lwennyini abaagenda ne basisinkana His Excellency Kyagulanyi, abakadde okuva e Teso ne bagenda ne basisinkana His Excellency Kyagulanyi, era bamala omusisinkana okumulaba bafuluma bati nga bayingidde costa yaabwe ne babayola ne babatwala paka ewandegeya babata ku ssaawa 2 ez'ekiro. Abo yasobola okubategeera. These two events za happening all the same day. Ekitebe kya NUP kyasalwako ku lunaku olwo lwennyini abakadde abo lwe baali bazze ku kitebe okulaba His Excellency Kyagulanyi. Olabye mwoyo w'obusiru bwakola. Kati kino ekyokulumba ekitebe teyasobola kukitegeera era teyakiraba, wabula yasobola okulaba ekyaba n'abakadde. Lwaki obwongo obuddukidde nnyo ku kino eky'abakadde? Cause bafiiringa ashamed. Jukira bulijjo bazze bakugamba nti NUP kabinja k'abawuliganizi bavubuka. Abakadde era bakeesamba tebakeetaagirako ddala. Kyova olaba deep in the villages babadde balina propaganda gwe batambuza nti kana akabinja k'abavubuka kagenda basanjaga, bano bayaaye bayaga, banywi banjaga, beenoonyeza byabwe. Ne kati w'otuuka ku extent nti abakadde bano basobola okutindigga olugendo. Twogera ku bakadde abali mu myaka nga yalimu emyaka emitono yali mu 65. Twogera ku bakadde abali approximately mu myaka 70 years. Wakati wa 65 to 70 years. Kitegeeza baaliwo nga government ya Museveni enejja. Era bacontributinga era ebyabwe ebimu byayonoonebwa, byabbibwa, byatwalibwa. Ne bwe kiba nti olwaleero after 40 years abakadde bano bakirabye nti bano abasajja be bayambako okuleeta mu buyinza babakotogera baganya okuba compensate nga baganya obbadizaawo ebyabwe ne basalawo baddukire ene w'omuvubuka omuto myaka 43. Kino kyabadde kirabisa bano ng'ogyeko ekyo n'ekyokubiri okwata abakadde bano ne babasiba nga babajja ku kitebe kya NUP. Ekyo nakyo kyayongedde okubalabisa. Kyova olaba olwaleero agambye hey, how comes abakadde baffe abakadde bange my elders from Teso. Whose elders? Okwo kwabaddeko jjajjaawo,
kwabaddeko kojjaawo kwabaddeko ssengawo oba gwe wakeera ku makya ne bakuzaala nti oli muteeso watwala obuvunaanyizibwa bwa bateeso bonna nti olina obbategeerera ke kano keekugambye that these people have to pretend as if they are gods, they are small gods to the Ugandans. Without them Ugandans cannot survive. Tolina mwana wa nnyoko gw'ogenda kutegeerera okiwuliriza bano bantu bakulu balina abaana balina families for the past 40 years mbanga muganya okubaako ne kyemubakolera kakati babakooye temukyalina kyemuzza temukyalina kyemugenda kubayamba so they are looking somewhere else. That's His Excellency Kyagulanyi. Anita Amongo leka kwewanika waggulu leka amabbabanyi galeme kusukka gwengaani era ogenda kukola ki anti bino bimwamanyira ne mudda mu bakadde ne mubatiisa mugamba kakati nze olaba abantu obuvunaanyizibwa ndi wano nja bakyukirira abateeso ebizibu byammwe byonna nja bibakolerako nonsense tagenda kukola.